a big audience. What's together? Audience Jenina, see our leader sweetie. What's together? Audience here. By the Nimrod, you mock one to posting the concert in TJ. That means I knew me when they were with time you meet. What's together? Sinti Kuyimba Lukwatako. Olumuyiza okwatako mulala n'ego terukwatako nga n'esigama tolimba lubi naye nga teruconnectinga naawe. So sinti buli luyimba obeera ku mukutu nalwo oba okitegeera. Waliwo abantu abaagala Apass oli ayimba ennyimba eziwooma nga Wuyo, nga Give Me a Kiss, nga Missing and Loving, oba okitegeera, Mariana. Waliwo abaagala ezo nkwagala, oba okitegeera. Then ate waliwo abantu abawuliriza abantu, oba okitegeera. Abawuliza oluyimba nga olumba, which are very calm. Then ate waliwo abantu abawuliza dance olwange chupa ku chupa, touch the road while some of them ezo nga ze baagala oba okitegeera. Then ate waliwo abaagala reggae, waliwo abaagala zuku wange, zi memories, zi my lover, zi I'm loving. So weesanga nga abantu b'enjawulo baagala music ow'enjawulo. Kati ojja kwesanga ng'omuntu let's say nga Nimrod for example nga ayagala nnyo dansol wange didadada chupa ku chupa guli wano sidda mu kyalo bye bimunyumira songa kyayagala alabe okusinzira nti DJ oba okitegeera. Naye ate neziri ziba zinyuma naye oyinza oba nga toconnectinga nazo. So sisobola munenye kyendowooza nti aba vibinga ne byavibinga nabyo. But ngera bwogenda olaba sheeno eno show twagikoze nga buli omu agenda afuna ekintu kye. Ayagala ziri eziwooma ogenda ziwulira, ayagala rogo ogenda muwulira. So tulina segments nga nnya sijja zikugamba naye ziri nnya sijja kuwulira kikirimu ki naye zonna zigenda kubeera ne vibe nga ndala nnyo. So tulina program ng'eri very well curated because tukimanyi nti abantu b'enjawulo baagala ennyimba ez'enjawulo. Ate tetusobola kuyimba nnyimba zonna naye tugenda kugezaako okuyimba ennyimba mpitirivu ku stage eyo olw'ensonga nti ennyimba nnyingi abantu ze bazze bawuliriza ate nga bandiyagadde bambi oziraba ku show yaffe esookera ddala. Thank you. Kale kakitambi went. Nakowa ebya drama, now I'm back with a hammer. Got nothing to lose, I'm a suicide bomber. Buli kyenkola kikopebwa bad manner. Bamuzange bazikozesa to get honor. No biggie, bread like manna. Wickedly, pull up the hammer, make them stammer. Mulungi mu luzungu, him lose his grammar. Esasiri akuli omuntu nga Jeff Dahmer. Never on a run, I'm always incognito. Gwemanya musai when you see the mosquito. Cold with smoke, sitegeza mojito. Big is big, I can never be little. Tola obusungu bwenina bwa magnito. Tonkwatako njokyanga tampeko nga bamayi spinners zisinga tornado emundu ziyimba ng'abayimbi b'Soweto siwanga na bigere ne bwe zibabeeranako limu mutwe gwe n'okufa a good couple tolaba yo fighting a losing battle nzija nazi Rottweiler olina kapudo oh boy why you cool like snow no one them boy easy for dead like me roll dice my mind live in a fridge like cold ice. We leave no smoke, not like when the pop dies. Never told him Moriato, you will capsize. Even if you're not Michael, you will backslide. Bullet in any size, put them in your eyes. Get mixed up in a crime like it is spice. Circle the men's like it is a campus. Gunshot just a scene like Luther Vandross. Bagam Babileke, but me never divorce. Navigate anywhere like Chris Kalan Bosio. Torch, I don't have a temperature. Now what's a dance and that a wali better. Obasobola ajemwe koti bakube salongo tuocha tona ba temperature abimma okujjako koti tuocha tona ba temperature na wasa dance all that wali better supposing but me take picture watch man get richer from literature yo them little boy can approach man using a mic or echo scan. Step on the men's like a Air Force One.
then make a nigga end like a cell phone plan. Yo, touch your collar, don't touch by my shoulder. We will open up your head like it is a folder. Nezi fridge zimpala na kuba me colder. Fe tuba na bikopo buza me konda. Yo, overdose with metaphors. Moses with the miracles. Don't forget the syllables. Step them like a cockroach. Tap flow, kicking every door in every corridor. Tap 4. No, we only aiming for the pinnacle. Non-stop, no hands up. Gunshot, no ransom. Bullet has a way to make you ugly when you're handsome. Now send the girl, me with it, I am hands-on. This me you will dead. May go run you to the grave. Let me be honest with you. Teddy, and this is out of respect, there are few artists in Uganda. And that's what I meant. Let's say Chameleons. These are people I respect, but Bobi, but Big Three, none of them can do what I do. True. They cannot. Because because omuntu wamuwagire banga dene. Tekitegeeza nti yenkanaza. Bw'okumuwagira ebbanga ddene n'enkubeerawo ebbanga ddene, tekijja tegeeza nti yenkana level. Level ndala. There is a different level. There is a different flex. When it comes to lyrics that are free from gimmicks, naye kati bw'otunuulira kiri ekyogamba nti omuntu akoze shows nnene amasiize bafans bangi ekyo kirala, naye bwe twogera ku art, I am the artist. The teacher. Thank you, Mr. Apass. Nachimba musala agenda with album zange nnya, then agenda with Seba Pizza, then alabo babakola bintu. Kuza abantu befuga batamanyi kintu, yajjala bamukola ekintu kugamba kino ekintu omusajja lwaki agambye yakola bali balala bye bakola naye byakola bidala byenkola bidala ne bye bakola bidala. So yeah, it's as simple as that. Byonna osobola obbiramu. Lyrics z'abasize ezimu eza Bobi, eza Chameleon. Actually bonna abayimbi abakola music ebiseera otyeko oba Big Three because baagala nnyo okwogera ku Big Three kibanyumira. Naye abayimbi baali bangi abaali abanene, bamisaki tebaali banene, Juliana tebaali banene, Irene Nambiru tebaali banene, okitegeera bonna abaali banene. So I feel like what I do is different. Okitegeera generation yaffe naye erina okuba ekitegeeza mbu generation y'abali Big Three kisigale bwe kityo. Kisobola obeera bwe kityo because kikwata oba okitegeera naye kitutte Big One. Enfaza ajja kubeera tumusuubira okugula table kubanga yagamba nti mugagga nti asiiba ali in and out of the country. Twagala ssente za table ezaleero mpaso, twagala ne atuli ne mikwano gye mukyala we bajje balabe sho balabe ku muyimbi mupazo mweyiyi waliwo enjawulo y'abayimbi n'abeeyiyi, so ajja alabe ku show y'abayimbi ye ng'omweyiyi. Mungi, I respect him. I think he's a good producer. Kyangu because mba ndabye ekyoyogedde ate mba mmanyi ekintu ki kyekiri. Naye nze kye nadde ngamba nti most of them kati nga bwe batunuulira copyright bagiraba mu ange emu, so tekimala bw'okulabira ekintu mu ange emu tekikuwa vantage points endala ze wandikirabiddemu. So singa omuntu ayimirira ewantu nga wawanvuko n'asobola okubeera ne binoculars nga naye alaba ekintu mu ango zonna, asinga gwe atudde awo wenyini ng'olaba ng'oli wokka naye tusobola olaba bali waggulu eri. So kikulu nnyo okutwetegereza naffe kozi naffe tulina ebintu bye tulaba bye batalaba. So waliwo ebintu ebimu bye yayogerako ng'endaba si bya bingi, si just kimu. Abayimbi abamu bazze bakulabirako kyabayimbi b'ennaku zino abazze mu 2020 babayita bavidiyo okusinziira ku Osobola kiraba naawe music bwe bakola okitegeera ebintu ebisinga biri self-explanatory, siina kintu osobola owuliza oluyimba lw'omuntu n'omanya nti olwo emyezi ebiri weddu lujaba lugenzi oba luliwo lwakuba it's a TikTok trend. Nyimba zaffe si TikTok trend okitegeera we were here before TikTok.
And we trend on TikTok not because we are trending, but we are on TikTok because we are the trend. We set the trend. We are just trending. There's a difference. nga tubayinza tubuuza abantu omukibu tuyite tukola abantu mukibu tiketi bazifuna batya Tickets ziri ku MTN befuna ticketi ekitegeeza teri tickets za kusasulira mu cash, tickets z'okusobola zigula online. So ku momo ebirala osobola birabeera ku social media zange, bw'obanga oli ku Instagram osobola olaba posts zitaddeyo ezisinga, ne ku TikTok osobola okeberako, ne ku Twitter osobola okeberako, ne ku Facebook osobola okeberako, n'omanya emitendera gy'oyitamu okufuna tickets. Naye kyangu nnyo, kigenda ba easy ate kigenda kunyumira kugamba nze just ndi happy for you, ndi musanyufu ku buli omu agenda okujja mu show. Olanga ondaba kati omanya nti ndi musanyufu okubeera nga nabeera nalunaku 31 January 2025 mu Serena Apass live in concert, Serena Kampala. Yeah. Lwaki bannayuganda n'abayimbi bano balemeddwa okutegeera ensonga zaabwe mwavudde neriripa zogamba nti just omulimu gw'okutegeera nti ensonga nikyo singa omulimu gw'okola ayinza okuba mutuufu otegeerayo muweereza bwetu tumugumira awo waali abo baganda abirebe bwati abirebe bwati ffenna ffe ababiraba nti kikulu nnyo albamu zaaliwo nga zirikazo tebanamusaba ate kyali kitundu kyali kino kikulu. Olowooza nti buli munnayuganda ategeeranga nebukazi abazigula bo bali buki oziwalira abazigula wekitegeera waba ayagala jje mulaga abazigula kubanga tabamanyi wekitegeera. People buy albums. People love to stream bodies of work. Singa mba njagala okunoonyereza ku buyimbi nensanga obuyimba lusatu oba mukyamufu ng'omuntu asobola osanga nnyimba kikulu ow'ennyimba esatu akumalamu amaanyi because owuliriza kamu maybe kayito kagadde ne kigwera oba okitegeera. Ennyimba zennyina muganda we piti ate zeetaagisa ziriwoota oba okitegeera nga nebirikozi balina ennyimba ez'omumaaso naye n'ennyimba ez'omumaaso naye ate talina so yandigifunye asobola olaba mubeera amanye bwe kinyumira asobola otegeera bwe kinyumira kinyumira